tubadde tuli wano tulengera amagye ne poliisi ag'ebika ebyenjawulo ne bayimiriza oluguudo eri ne basalako oluguudo n'eri ne basalako oluguudo ne baba nga tebakyakkiriza muntu wa bigere oba mwana muto oba muki n'ayitawo. Kati nze nga nze mbadde wano naye nga nyimiridde wali eri olubalabye ne nyimiriramu wali eri ne ngamba kandabe kati oluzze wano kubaddeko n'ekimotoka kya faya nga kuliko amadaala ne bajja ne basala eyo kufulu awabaddewo kufulu naye eyo kufulu ndala eyo tutaddeko ne bakwata n'eddala ne bagenda ne babuuka eri ne bayingira ne basangamu omuntu abaddemu kuba mulimu asulamu bwe bamusanze mufe nze neneetoloola wali eri waliwo akageeti kali ak'emmanju ne bakakuba nako ne bakamenya ne batandika okuceekinga nze obwedda nnengerera wali mu kuceekinga ebintu mu kageeti kali akatono naye amagye ne poliisi nga tebakkiriza muntu yenna kusala wano. Ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform kyalumbiddwa olunaku olw'ejjo era nga bingi nnyo byayaziddwamu era nga bingi nnyo bye baatutte oba bye bawambye mu kitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform omuli Red Attires oba ze wandiise uniform ez'aba foot soldiers. Wano nno mu kaseera ke kamu oluvannyuma lw'amagye okusalako ekitebe mu ssaawa nga 3:40 nga tebakkiriza muntu n'omu kubanga asala ku kkubo erigenda ku kitebe era ne basalawo kubanga abakuba enzigi oba ze wandiise gate eziyingira mu kitebe kino ne basobola okubanga baazaamu bye baazizza. Mu ngeri emu olwavudde awo bagenze butereevu ewa Honorable Nyeko Derrick era mukyala we bw'ati bwe yayogedde ku nsonga eno era n'atunnyonnyola biki bye baatutte okuva mu nnyumba ye olunaku olw'ejjo bye babadde balumbiddwa amagye ag'enjawulo olunaku olw'eggulo. Engato z'omwami wange ntino z'abasirikale, these jungle boots ne overalls zino ze bakoleramu mu field, ntino ya counter terrorist bazambala ekiro ne batta abantu. So nengambo oyo musirikale, that's really a huge word. Lwaki oba oyogera ekintu ky'okutta abantu. For him, he was on a mission to insert something that he didn't find. Okusinziira ku mukyala wa Nyeko Derrick, Honorable ayalumbiddwa olunaku olw'ejjo yategeezezza nti amagye gagezezzaako kubanga gamugamba ebigambo eby'enjawulo by'alina okubanga awaayiriza baawe Honorable Nyeko Derrick wabula n'agezaako okubanga abigaana olw'ensonga nti atabikkiriza kubanga omwami we abikola nga bwe yatutegeezezza. Wabula ye Honorable Nyeko Derrick olunaku olwaleero ayogeddeko ne bannamawulire era ensonga zino zitotodde bulungi nnyo ku mbeera eyabaddewo nga mukyala we bwe yamukubiddeko n'amutegeezaako nga bwe babadde balumbiddwa olunaku olw'ejjo. Wabula ye David Lewis Rubongoya ono nno nga ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform ku nsonga eno agyogeddeko bw'ati. Tetunategeera kiki banoonya kubanga ffe tuli kibiina kya byabufuzi ekiri registered mu mateeka. Tetusuubira nti tulina ekintu kyonna kyonna ekimenya amateeka kye tubeera nakyo era tubasuubira tunyonyola kiki babadde baliko kye badde banoonya. Okusinziira ku Onyango era nno nga ye mwogezi wa poliisi ategeezezza nti batandise okukola ekikwekweto eky'okubanga banoonya ebyambalo ebyefaananyirizaako ebya poliisi era nga wano basookedde ku kitebe eky'ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa e Kamwokya wano nno nga we waali ofiisi zaayo enkadde ezaasooka. Okujjukizaako katono nnyo emyaka egiyise si mingi nnyo abasirikale be bamu baagenda ne baaza ekifo kino awasangibwa oba ekitebe kya National Unity Platform ebiseera ebyo kyali kisiisiitira okubanga kitigomya Museveni ne gavumenti ye okutwaliza wamu era nga olunaku olwaleero bazzeemu nate okuddayo ku kitebe kino okusobola okuŋŋaanya Red Attires oba kyewandiise ebyambalo ebyefaananyirizaako ebya poliisi okusinziira ku bo nga we bagamba. Wabula President Robert Kyagulanyi Ssentamu tannaba kubanga avaayo kwogera ku nsonga eno naye mu ssaawa ntono nnyo oba mu nnaku ntono nnyo ezitali zaawula ajja kubanga avaayo ayogere ku nsonga zino. Nga wawuliddeko nti Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubongoya
n'akakiiko ka bannamateeka ab'ekibiina kya National Unity Platform bakubanga bagenda ku poliisi babuuze ensonga lwaki balumbye ne baaza amaka ga Honorable Nyeko Derrick nga kw'ossa n'okulumbagana ekyali ekitebe ky'ekibiina kya National Unity Platform ekisangibwa mu bitundu by'e Kamwokya nga wano poliisi yataataganyizza entambula y'emirimu nga kw'ossa n'abantu ababadde batambula mu makubo. Era nga okusinziira ku bibadde ku ground abantu batataganyiziddwa nga bwe nkutegeezezzaako, wabula oluvannyuma lw'essaawa 3 poliisi bw'emaliriza okubanga ekola ebikwekweto byayo ebyokunoonya red attires oba kyewandiise uniform z'aba foot soldiers, weemaliriza n'etambula n'egenda neeta enguudo zonna z'ebadde yasibye okwewala okutaataaganyizibwa okukola ekikwekweto kino. Wabula okusinziira ku mwogezi wa poliisi Onyango nga bwe nkutegeezezzaako, yagambye nti bagenda kubanga batandika okukola ekikwekweto ku buli muntu yenna ayambala red attire eyo oba ayambala ekyambalo ekyo ekyefaananyirizaako eky'abasirikale olw'ensonga nti bagezezzaako ekisoboka kyonna okuwooninga bannayuganda naye kirabika nti bagaanye, nga n'olw'ensonga eyo y'ensonga lwaki bavuddeyo abakole oba bateekemu eryanyi okukwata abantu bano, era y'ensonga lwaki batandikidde ku kitebe we basuubira okuba nti uniform zino wezisibuka. Wabula ebisingako kaawo tugenda kubanga tubikutuusaako wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Gwetanaba kubanga osubscribinga kikole, kwata ku kigambo subscribe, osubscribinga ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Bw'omaliriza kwata ku kide ekyo osobole okubanga oteekamu all, wano nno ojja kubanga ofuna message oba notification buli otunaba tutaddeyo eggulire lyonna wano ku mukutu ogwa Babi Television Uganda. Sigenda kubanga nsukkawo wano, atakuumira mpeera abankuumire, musibe bulungi, mwebale.